Zambali eggulu bamuwummuza ku mulimu biri ebintu bye yayogera bizanye soko bizanye we yali katuuti President Kyagulanyi oye Nalukola oye Sebo President waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu yagamba in the season of injustice when you choose to be neutral you have sided with the oppressor mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa bwe weefuula munnamawulire mbuuze ndi naapa wengwa oba weegese n'abo batulugunya abalala nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa era ensonga zammwe nzikutte kannabwana era munywere President mumumpeera akalulu ne Nalukola mumumpeera akalulu ra sha oyo muganda waffe Zambali Blasio Mukasa be yava ku Raale nga ndowooza bwe yava ku mawulire simanyi bayagasoma ku olwo nga mugamba oh you pass by the HR's office jukira Zambali information gye ndafunye lindako mmale okufuna omwana yampadde bwino insider malo basomera Zambali bamuwummuza paka ng'obululu buwedde NBS tekyayagalira ddala byakulaga saidi jukira waliwo changes ezibadde zigenda mu maaso awo okuva lwe mwabagamba busima be balina ttale ssente asima ya biki ne mubabanja obululu bwe mwakyusa mwabukyusizaawa n'ebisigadde baagambye nti enough is enough baamawulire so mbu tebaagala bya saidi so Zambali be yagenda kulala awo naddamu era President Kyagulanyi naye oli kyekyali kimuleetedde obuzibu President Kyagulanyi kati n'akiddamu ne wano naye nga kye nategeddeko ni Zambali yali yateekamu ebbaluwa ng'asabye guno omwezi gwagenda okukoma guno okusinziira ku my inside source mbu yali asabye guno omwezi gwaba akomako okukola ki okucapa now ng'era agenda mu bululu of course nawulidde ayagala kujja ku kya Nansana municipality bamuwe n'ekyobwogezi bw'ekibiina nti kibadde mu pipeline byonna tulinda kulaba oba bina to come to day of light baade bagala muwa kyabwogezi bwa kibiina ne Yugi Update CV kusinza okubanga otuwuliriza gwe bali kwekumira ku mayingo gano. Gwe yenna agala otweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otugoberera bulungi ng'otufollowinga okufolonge n'omukutu guno. Habula kyekubiriza mukwano gwange tuwerabira koona mukade kajja kuyambako kuleetera notification message. Kakati Zambali kituufu yawummuziddwa ku mulimu. Oluvannyuma okuvaayo n'awaana President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaga saidi gyawagira gwe mukwano gwange ampuliriza. So tumuwe ekitiibwa olw'ensonga nti yayimiriddewo ku lw'Abannayuganda kwebyo ebikyamu. Totuulanga kusirika olw'okuba omulimu ng'olaba eggwanga ligenda maaso n'okubonaabona. Olaba bannansi banno bagenda maaso n'okubonaabona nga ggwe alina eddoboozi erisobola okuba nga liwulikikibwa ate ng'osirise lyandibadde litaasa banno. Eddoboozi lyandibadde litaasa enkumi n'okumi z'abantu n'olireka litaase just mulimu gwo. Ekyo ekintu kikyamu era Zambali tukwebaza
omwoyo gw'eggwanga gwewakozesezza okubeera nga wayogedde. Tukwebaliza ddala. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.